Alright, firimu yaffe eno nga tennatandika ate munzikirize mpiseewo kanaakalamu kakulu nnyo. Babesties ba mikwano WhatsApp groups zaffe tulina ebintu bye tuli mu kuteesaako era nkusaba ogende ocheckinge mu updates group. Tulinayo ebibuuzo nga bijja kwetaagisa okuba akalulu oba okulonda ansayo kubanga munnange babesti we baatudde ne bagamba nti nno tutandike okuteekawo emiramu egy'enjawulo mu groups zaffe ginaatugasa nga mwe muli n'omulamu ogw'okuyambagana kwegamba ekibiina kya munno mu kabi n'ebintu ebiringa ebyo. Naggambye nze ne babesti tusukkako ku ky'okubeera nga tuli just for just mbufu simanyi faani simanyi firimu twagala tusukkaawo. Kyova olaba WhatsApp groups zaffe ebintu bitambula bukwakku. Kati munnange oba tonnatwala akadde kugenda mu updates group kulonda genda owe ansayo ku ndowooza eri ku table kuba twagala tulabe ebintu bino tugenda kuba nga tubikwasaganya tutya. Kwegamba ebintu by'okubeera nga tuyambagana wano da wali, ebintu by'okubeera nga tulina emiramu egy'enjawulo egituzimba, ebintu by'okubeera nga tukolayo YouTube channel endala kwegamba osegera development ey'ekika ekyawaggulu byonna yitirayo mu updates groups zaffe olabe polos eziriyo oba akalulu owe ansayo owulize ne audio zonna ze twataddeyo. It's me boy VJ Joshke. Firimu eno egenda kubanga etandika mu bbanga eritali lyawala eryo lyolaba ku screen yo wansi awo.